Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Oh yes, nkuwaniriza omwaka 2023 nkyogedde bulungi 2023 bw'obanga obadde tonnaba kukyusa kalenda gy'okyayina ya 2022 gikyuse teekayo eya 2023 nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseko mu programu yaffe esookedde ddala mu mwaka 2023 programu ya nsonga ku Lugonvu's Show. Njagala kubakulisaayo mu mwaka omukadde abagobereramu mu buwanguzi, abatuukiramu mu birungi mbayozayoza, abasangamu okusoomozebwa mbagumya ne mbategeeza nti mukuŋŋaanya bujulizi ate nga kitundu ku bulamu kwe okusoomozebwa kwe tuyitamu kwe kutuzimba ne tufuuka ab'ensonga. Wakati mu kusoomozebwa wakati ng'ensi etunyize, Mukama abeera atuteekerateekera okuzuula baani bannaffe na baani abatali bannaffe. Awo wokka we wali akasengejja k'obulamu bw'omuntu kali mu bizibu by'asanga mu bulamu bwe. Lwogenda okumanya omutuufu akwagala n'oyo atakwagala. Lwogenda okumanya ni mukwano gw'omutuufu nani atali mukwano gwo. Who is a pretender? Nani mukwano gwo ddala gw'ogamba nti ono mukwano gwange. Mu kaseera ak'ebizibu, ebiseera ebisinga teweevumanga bizibu. Osabanga Mukama n'abikuyisaamu buyisa naye ng'obibaddemuko. N'abikuvuunusa ogenda obivaamu ng'otegedde abantu be baani. Naye nga mbaaniriza olwaleero lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi 2 omwezi tubala gwa January omwaka 2023. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu owa bulijjo njagala bakulisayo mu Ssedduge 2022 buli omu kimu gye yali awagira, buli omu gwe yali agamba nti ono nzikiriza okuba nti oba oliawo byatambudde bulungi. Nenjagala okusooka okwebaza ba sponsors baffe ab'enjawulo abakola omulimu amatendo okuba nti ekintu kyatambula bulungi. Mwenna buli alina kye yakola mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nenjagala okwebaza ttiimu Lugonvu's Show Group, mwebale nnyo. Ttiimu yonna mwakola amakula, mwakola omulimu amatendo, ebintu byatambula bulungi. Njagala kwebaza mu kaseera ke ambassadors aba Hillview Primary School Matanga okutandikira ku senior ambassador Sir Mathias Walukaga Mayor. Njagala kwebaza ambassador Sara Mugerwa, Semudo Abel, Naudo Maureen, Birigenda, Anamenyani Nalekani. Buli amanyi nti oba oliawo alina kyakoze. Win, thank you very much. Mukoze omulimu amatendo okulaba nga Hillview Primary School Matanga ate ebeera waggulu. Ebibuuzo bibadde bingi era ebibuuzo byali bingi, ebimu nga sisobola beddamu nga byakikugu. Nze Lugonvu atali musomesa nga bambuuza ebibuuzo ebisomesa ne mbagamba ebyo sibirina. Nja baleetera abakulu abaddukanya Hillview Primary School Matanga. Nabadde n'okusoomozebwa nga gwe bansindikira oluzungu lungi yenna nsubugane tubadde tusuubira okuba ne head teacher. Olwaliro tasobodde kubanga atwegattako, tujja kubanga tumanya lwaki, naye nga bansindikidde omukyala. Bw'ajja gy'oli olengera omukyala omukkakkamu naye nga muganda wange ebigambo byafukumuka nze naawe ajja tubuulira amannya oba oliawo na lwaki tetusobodde kuba na head teacher olunaku olwaliro. Naye nga nzikiriza okuba nti mu programu eno tetugenda kumalayo byonna ebibuuzo. Oyinza okuba ng'olina kye weebuuza, oyinza okuba ng'oyagala kuwaayo mwana wo abeere kitundu ku Hillview. Ennamba y'essimu tugenda gikuumirako ebeereko kuva otandika paka. Osobola ogikoopa ye eri wansi awo ate n'osobola okuba nti oba oliawo 0752 64 74 22 0752
614 enamba ya Hillview Primary School Matanga. Naye nga bingi bye tugenda okumanya olunaku olwaliro ebikwata ku ssomero liri litya, day and boarding bakoma ku kyakumeka, baana baffe bali abatya bingi. Naye nga tukuwaniriza mu studios eza Lugonvuzi Show totya kamera na bitaala tebijja kuonona lususu. Black as beauty. Oh, thank you. How are you? Fine, thank you. What's your name? My name is Martha Favor Uwase. Martha Favor Uwase? Yes, from Hillview Primary School, Matanga. Wow. Amanya go gwani? Amanya inze Martha Favor Uwase. Ekyo kyenjagala, wali kyenjagala mwana wange. Njagala omwana nga bw'atandika okukoona oluzungu. Alukoona buteddiza. Bw'asanga jjajje Busobe Kyamaganda amubuuza afukamidde. Sibe bano abeefuula abayivu oluzungu alwogera bitege alina Oluganda agamba talumanyi. Oyo mutuwe. Mubawe. Sooka obuuze ku Bannayuganda abakulaba n'abakuwuliriza. Bannayuganda abatulaba mikwano gya Lugonvuzi Show era abagiriko balamusiza nnyo n'embeebaza byonna bye mutuusaako engalo. Mukama yebale bakuuma ate n'abayisa mu mwaka guli omukadde. Nze sigamba nti mukulika ennaku enkulu ngamba mwebale ziyitamu. Oh. Yes, so we hope for the best omwaka guno. Bitambula bitya? Nsooka okubeebaza mukulikeeyo mu Ssedduge, nsooka okubeebaza olw'ekyapa ky'ettaka kye mwatuwa. Thank you very much indeed. Mwafuula enteekateeka zaffe ez'ensonga. Tubadde tusuubira okubeera ne head teacher. Ki ekituuseewo? Head teacher, yes, abadde wakuba nammwe, but challenges nti leero tutandise registration. Okay, kozi leero. Wow. So a number exceeding what we expected. So omukulu n'akoowa. Bitegeera. Naye ng'abikwasaganyiza bulungi, ffe nga ffe ne tusiima. So next time mujja kuba naye. Tujja kuba naye. First day eya registration ebadde ya leero. Second, turn up ebadde etya, and is there some of the challenges musanze oba really everything has been perfect? The turn up has been overwhelming. Kyenyinza okugamba nti ffe twasettinga nti yene namba kale gye tusuubira naye esusse. Era tuli basiimu nnyo, tuli basanyufu nnyo. Bannayuganda mutwagadde, mutusembeza, ne mutuwa abaana, ne mutwesiga. Ekyo kyonze ng'omuntu sirina kyabbaawo okuggyako ga Mukama abawa omukisa. Amiina. Mwegamwe. Webali nnyo. Turn up ebadde nungi nnyo. Ebifo byaffe tulina okutya abanaalwawo tunaasigaza ebifo. Mujja tusonyiwa we mulwawo temujja bisigaza. Kati kyembuuza temuyina wenjagalira si wendeetera omwana wange? Mukama wange gwoyinza okwagala n'olwawo omulala n'ayagala n'ateekamu engatto mangu nnyo. Definitely oyo ekifaayo bakitutte. Ebifo biggwawo mu masomero? Ye gwe wokirowoolezaako nti omwana wange njagala asomere mu Hillview Primary School. It is upon you to do what is right at the right time. Leeta omwana ebirala biggwe. Singa gamba nti nkuwayo eddakiika 5 mu luzungu okunnyonnyola Hillview Primary School Matanga, si 5 nyingi, mu ddakiika 2 mu luzungu okunnyonnyola Hillview Primary School. Neyanziza. Hillview Primary School Matanga, it's a primary school, P1 up to P7. Okay. But we register or we admit pupils from P1 up to P4. There's a reason as to why. So that is what we do. It is located in Matanga, Masaka City. Very close to the main road, like it is accessible. The moment you reach Matanga, if you know that place, it is a walkable distance. If you don't know, then we have boda guys around. You get one. Anyone you find, just tell him I'm going to Hillview Primary School, Matanga. He will just bring you there. Yes. Bakulese. Kati njagala onnyonnyole Hillview Primary School Matanga mu Luganda. Hillview Primary School Matanga. Essomero running like liyigiriza abaana okuva ku kibiina ekisooka paka ekyomusanvu.
naye tuyingiza abaana okuva ku kibiina ekisooka paka ekyokuna. Waliwo ensonga ku ekyo. Lisangibwa Matanga, Masaka City, lyangu lyakulaba. Bw'oba ng'otuuseewo mu Matanga town, osobola okutambuzaawo ebigere n'otutuukako. Naye ate bw'oba nga tomanyiwo bulungi, tulina ababoodaboda zo zituyamba bulijjo. Omufuna n'omuganga enda ku Hillview Primary School, akuleeta bulungi nnyo n'otusanga. Ekyo kye mbadde njagala. Nze kye kirooto kyange. Omwana wange ayiga Oluzungu Olumerika, ayiga Oluzungu Olungereza, naye nga n'Oluganda Olusubi, Oluganda Olunabuddu talwerabidde. Ekyo kye mbadde neetaaga mu byonna. Hillview. Tujja kutunuulira. Olina kyoyogedde nga tunnagenda wala nti muwandiisa registration ekoma ku primary 5 amachi nti Essomero ya primary 1 up to primary 7. Lwaki paka primary 4? Lwaki paka primary 4? Ku Hillview tukiririza mu kuzimba omusingi. Ate ne tumaliriza paka wekiggweera. So much as twagala nnyo era twalyagadde nnyo okutuwa abaana P5, P6 and P7. Fe twagala kuzimba kuva wano wansi. Kubanga kaguba omuti ogushapinga ogujja wansi. Bw'ogujja wansi ng'ogushapinga bw'osalasalako amatabi g'otayagala gugenda otuuka waggulu. Nga malidadi. Kuwa ebibala gwe byokola ki? Bye weetaaga so ffe kye tutunuulira. Omwana waffe tumugje eno wansi nga tumwererera mu mpisa, mu nkula ye ng'omuntu ne mu bwongo bwe ng'asoma. Y'ensonga lwaki mwagala akomewo P4 wakiri? Temulina kindergarten section? Kindergarten section ejja kujja. Okay. Mutandikira P1 up to? Up to P4 kwa admittinga. Okay. Na Essomero ligenda P1 up to P7. Nze omwana wange okuyingira mu Hillview Primary School ayina kuba either wa P1, P2, P3 or P4. Naye ng'essomero ligenda paka P7. Mulina mu waliwo ganti nze ndi mu Matanga wano kumpi n'essomero. Njagala omwana wange nga jabwe muno ne kawungezi obanga bwakomawo ekawungezi. Temulina section ya day and boarding? Sanyukira nnyo naye. It is a boarding school. Reason? Mwana waffe abeera ku ssomero. Ensonga nti abaana bano yes kirungi osoma ng'ava waka era si kibi, tetukigaana. Naye omwana asoma ng'ava waka n'omwana abeera ku ssomero banjawulo. Mbuuza otya. Abaana bano ali ku ssomero abeera ne program gy'atambulirako. Etali emu n'omwana ow'eka. Nti omwana ow'eka ogenda kwesanga nti essaawa eza morning preps agenda sooka kuleetera ku maama ku mazzi. Ekyo kituufu gy'atteeka. Si era twakula naffe tubikola. Naye alina kaamiisinga kano. Eno banne bamudduseeko. Bw'ajja ng'ava okufuna enku okufuna ku mazzi okuleetera maama agenda okutuuka nga nze Martha yatudde mu class n'enfuna akadde ka morning preps oba n'ensomasomamu mu bitabo byange. Twawukana ate jjukira ku lunaku luli tugenda kukola ekigezo kitya? Kimu bwe kiti. So ffe twagala abaana bano nga bwe nkugambye nti tubazimba okuva ku musingi katubazimbe nga tubalina. Tumanyi budde ki bwakolera mu kino, budde ki bwakolera mu kiri. Wano we wali ensonga yange okyogedde bulungi nti mwagala omwana nga ali mu mikono gyammwe. Mugenda omunziriza nga ddala nange ndaba enjawulo na lwaki nsasudde ssente ze nsasudde mu Hillview Primary School. Nja kutunuulira tusanga challenges amasomero agamu. Nva Busubi Kyamaganda, mpita Matanga, ssomero nva eriyo ne Masaka Kakondirengera, ntuuse Empugwe ndiraba, nkimanyi ye wali akaana kange, ntuuse Matanga mpeta, nzize ku gate, nsanze omusirikale. Mutwakaafe ebitagambika. Mutuleetera abasirikale sijja kwogera ggwanga naye nga yenna yatuggatugga alyawo akutiisa n'okutiisa n'omuganzize kulaba kaana kange kali nga n'okukalengera oluusi okalengeraga excuse me ojja kudda ku vidi. Matanga ekintu kino mukisalidde magezi ki nti tulina abazadde abamu nga talina mu ggwanga naye nga ayagala okuba nga awuliza ku mwana we ayagala okuba nga akuliza ku mwana we vidi. Tulina abazadde nga tali mu ggwanga naye nga baweereza ssente bazikecula ayagala okusindika ssente direct zigwe ku ssomero bekapa nti ssente zange muzifunye nti ye. Okay. Kakati kantandikire ku ekyo ekya ssente.
ekyo ekya ssente omuzadde atali mu ggwanga takyeraliikirira n'ali mu ggwanga ng'oli wala era nakyo tulina solution yakyo buli mwana alina ennamba ye kwasasulira school fees nti omuzadde ssente zo ziri ku ssimu teweemenya pecode olina ennamba y'omwana kwosasulira ki school fees ze then kino ekyokulaba omwana ono womutuleetera tomututte mu kkomera ate naffe okutuwa omwana wo there is that relationship between me the school naawe ng'omuntu omwana we yesu omuleese tomusudde tali ku training nti toyina kumulaba abaana bano abasinga ojja kwesanga nti nabato akyayeetaaga laavu ya maama wadde ng'ayina ey'omusomesa omulungi ayina eya head teacher omulungi yeetaaga eya taata so ffe tetukuggira omuzadde osobola okulaba omwana wo mu kaseera k'omwagalidde as long as oze mu budde obutuufu obudde obutuufu bwe buno break time nsobola okujja ne muŋŋamba nti lindirako batugende mu break muzadde waffe tusanise okulaba weebale kujja tubadde tusaba olindireko wano muwala wo Natasha abadde akyali mu class tetulina buzibu na kumukuleetera but give her this time era oluva mu class ng'ajja kulaba mami obadde ddi yamulinze okumulaba mulinnya lya paati n'ery'amaanyi ery'omutuukirivu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ebyo byenjagala nze kati nsibira omwana wange male taamu namba simulabako okimanyi nti waliwo abazadde ng'amaze emyaka 2 tawuliza ku mwana we waliwo ali ewala tagenda kuvuga kujja ajja kubira ticha mugambe ndi busy akubire basi simu ya basi agina mugambe nti please ndi busy muinamu enteekateeka nti nsobola okudda gyeni naye omutima gw'omwana wange gunnumye njagala okumanya kalamu bulungi ekyo bwe twali tulowooza ku muzadde n'omwana twakirowoozako nga bukyali tulina ennamba nga yo it is there specifically bazadde kubako kuwuliza ki kuwuliza abaana baabwe osobola okukuba nti bannange mbadde njagala kumanya Martha ali bulungi oba bannange mbadde nsaba kwogerako ne Martha ekyo nakyo kisoboka eyo ennamba weeriwo okubira head teacher waffe omulungi nti tali ku ssomero ono taliiwo ojja kuba eyo ojja kuwuliza omwana wo bulungi tujja ggibawo mutuyita baakajanja naye omukwano gw'abaana guba gututta nze omwana wange lwatakuzizza birthday bigaana njagala agikuzeeko n'abayizi ku ssomero nsobola okukolayo ka surprise ne nkayisa mu mmwe ne mbaga nti ndi London mutabani wange njagala mmukolere ka surprise birthday mukankwatire mumpeereze katambe ndabe ku kyana kyange bwe kituuse ndabe ne bwe kisanyuse ne bwe kiridde ne baana banne waakyo kikirizibwa ku Hillview okay kulwa nsonga tukimanyi nti omwana ono machazi ali ku ssomero alina rights ze ng'omuntu alina right okuba omusanyufu ate birthday mu bulamu n'omuntu omukulu ojagala like mulimu ebiba bikusanyusa ng'omuntu kati abaana bano tulina obudde bwabwe omwana birthday bwetuuka it is fine okucelebratinga n'abazadde naffe ababakuuma omuzadde bw'oba osobodde n'oweereetera keki yo in person that is fine bw'oba toliiwo maama oli wala oli luddawa kiri okay tujja kucelebratinga n'omwana waffe ku ssomero n'emikwano gye ne bayizi banne bamuyimbire tulye tunywe olunaku lwaluyite mu bulungi nga kali ku ssomero nga kasanyufu njogereko nako ye awo registration eno mutandise lwaleero kyokka nfunyemu okutya nti okusinziira ku namba gye mufunye ku first day eya registration ebifo biyinza okuba ebitono registration egenda komadi mutunulidde kuwandiisa ddi paka ddi registration eno egenda kutambula omwezi guno naye nga bwe nagambye nti omuzadde tolina kulinda last moment bw'ojja beereyo gaye njagala okutwala omwana wange ku Hillview omuzadde omulazi okagambe ntwala mwana wange ku Hillview ebyo bibiri byanjawulo njagala kutwala n'entwala byanjawulo kuba ntwala agenda suulamu engato mangu nnyo amugambe owaaye Martha yanguwa tugende naye gw'okyakirowooza kati tosobola kusanga kifo osinga woli muyina limiti nti wadde twabagamba tukomanga nnyo okuwandiisa naye ebifo tujjudde
ebifo tujjudde. Actually we are having a challenge nti at this moment tulina ate okwongera ku mifaliso gye twali twategeka. Thank you very much. Yogedde ku kyemifaliso gye twali twategeka. Ekibuuzo kye nsinga okufuna nze ng'omuzadde biki bye sijja nabyo na biki bye nzijja nabyo ku Hillview Primary School Matanga? Nayanziza ku Hillview Primary School Matanga omuzadde gwasazeewo tuleetera omwana wo mukwano toleeta mufaliso toleeta bbaafu baketi kidomola totuleetera sowaani kikopo. Ebyo mbisangayo bwe ng'oleeta omwana ebyo bisangayo wabula kye tukwetaagako leeta personal necessities z'omwana ono because much as tugambye toleeta mufaliso tekitegeeza nti omuzadde omwana wa kasenya kaleka kasange ku ssomero. Toleeta mufaliso toleeta kidomola toleeta bbaafu toleeta kikopo toleeta sowaani naye ate ebikwatagana n'omwana engatto ze vesti ze underpants ze ezo tajja zisanga ku ssomero? Nedda. Ezo zireete omuzadde zireete. Okay. Tegeerekese bulungi. Ekibuuzo ekirala kye nabadde nnyina omwana environment esalawo nnyo. Waliwo essomero lye nalaba lyali mu kibuga awo nga liri ku fuuti 5 ku 100. Hillview Primary School. Obugazi bw'omwana wange wagenda okubeera atunule nga amaaso tegalaba mu kirina. Kakati abaana baffe they are the ambassadors. Ambassador Like they are the ambassadors. Kati kitwale nti nze Ssentongo Frederick Lugonvu ndi muyizi. Weyanjula. Ogamba nti amannya agange okenze kaneyanjula. Oli muyizi? Ndi muyizi. Amannya gange yenze Ambassador Martha Favor Wase from Hillview Primary School Matanga. Kanziriremu? Amanya gange yenze Ambassador Martha Favor Wase from Hillview Primary School Matanga. Ekyambasada sikireka n'essomero lyange sirireka. Ate oli ambassador waawa bw'obanga essomero lyo tolyogedde. My name, I'm Ambassador Ssentongo Frederick Lugonvu from Hillview Primary School Matanga. Essomero class, I mean primary 4. Twogera forms. Waffe twogera forms. Zitya. Lindako. No, sinti ndi mu primary. Kyowulira ekibiina ky'olimu gwe kigatteko form. Oli ambassador. From primary form 4. Ekya primary kituleke. Nkiveeko. Kimanyi Hillview is a primary school. Kati kireke. I'm called Ssentongo Frederick. I'm called Ambassador Ssentongo Frederick Lugonvu from Hillview Primary School, Matanga. I'm in Form 4. Kisigaze ekyo. Ntunuulira akaana nga kayimiridde wali kali mu muzikiti kakulembeddemu eswala kali mu kyaki kakulembeddemu amasomo. Eddiini nze eddiini ndi muntu muzibu nnyo. Eddiini tugiteekako nnyo essira. Kubanga ekisooka naffe abatukulira bonna bantu abakuziddwa mu ddiini. Omwana akuziddwa mu ddiini aba wanjawulo. Omwana akuziddwa mu ddiini aba mwangu. Ne mu society mwali. Yeah, true. Nti ojja kumutumya ogambe the way this person conducts his or herself, like himself, agenda kubanga alina yakuzibwa mu ddiini. So ku Hillview eddiini tugiteekako nnyo essira, tetusosola mu madiini. Omwana musiraamu muleete, tulina enteekateeka zaabwe ennungi, mu kisiibo abaana tubawa obudde. They do fast as long as omuzadde ali okay na abasiraamu. Ndi muyizi oba ndi muzadde musiraamu, omwana wange musiraamu. Ekisiibo bwe kituuka muyinawo enteekateeka ye? Tugirina enteekateeka ye, abaana tubategekera bulungi, bye banasibulukukirako, bye batandikirako ekisiibo. Ate ekyenjawulo nti si bbiiru ya muzadde. The school caters for that. We do cater for that. Omwana waffe ayite mu kisiibo ng'ali bulungi. Omwana waffe tumuwa obudde obutuufu obw'esswala. Tulina abasheeku baffe abalungi abalambika abaana baffe mu ekyo. So teweeralikira ku kya ddiini. Omwana wo eddiini yonna gy'alimu
Actually, bwe baba basoma Friday lessons zikoma sawa musanvu. Like bwe bafuluma okugenda for lunch time, they don't go back to class. Buno obudde oba after classes tubukozesa for eddiini. Lindako. Musomesa Monday to Thursday full time. Then Friday mukoma lunch time. Yes. Eziddako zibeera za ddiini. Omwana wange najjanga tamanyi kali mwezi n'akomawo ng'asembera. Ajja kukomawo nga naawe omutya. Najjanga teyasoma mugigi, najjanga abimanyi. Abasiraamu mulinayo emisomo. Najjanga amanyi okutoola ki? Okukima eswala. Yes, ng'amanyi okwaziina. Bulungi. Because they are given ample time for that. Ate n'abantu abali experienced in that. By the way, ku Hillview tetulina musomesa akawansi experience nga akawansi wa myaka 5. Oh. 5 years and above. Yes, 5 years plus. Ate omuntu ngoyo aba amanyi kyakola, omuntu ngoyo aba like ali experienced, amanyi bwakwata abaana bano, bwaba musomesa wa ddiini amanyi kikyabayigiriza. Abaana baffe ne tubatereeza bulungi. Sijja kubuuza feeding, security, beauty, hygiene, of course. I'm sure and I can guarantee for that. Nja kutunuulira nga tumaliriza. Tulina enteekateeka ya Swear Check Foundation okuva mu US baatulonda essomero mu Uganda. Nali nkola program eya Sedduge. Ne bagamba nti njagala essomero eryo lyolanga. Ne mbagamba it's fine. Era ne bategeeza nti baatufunira basale 50. Tusaba okutunnyonnyola ku basale zino zitambula zitya. Za bbanga lyonna baani abafuna abalina zifuna. Nkuba bukubisi bune ngamba mumpe basale oba. Yeziri meka. Basale zino ngenda bw'obagambye nti ziri 5. Omuzadde awulira ng'oyagala okugattibwa ku programu eno. Tobeera gy'oli okube akasimu. Njagala omwana wange mmuteeke ku programu eno, njagala basale. Omwana ono alina okujja akole interview. Bw'ayita interview eno, ajja kuqualifyinga for this program. And this program is going to run for a year. Etya. Omwana nga yeekenneenyezebwa. Omwaka bwe guggwaako. Tugenda kutunuulira omwana ono asomye atya. Omwana ono mu banne ali atya. Embeera ze ng'omuntu, enneeyisa ye, conduct ye mu banne. N'ebyensoma ali atya mu kibiina. Tetujja kutunuulira nnyo mwana atakifuddeeko kaŋŋambe. Ng'ate waliwo akyetaaga ennyo ng'akifuddeko. So omwaka bwe guggwaako, omwana ono bw'aba nga yeeyisiza bulungi, ng'asoma bulungi, definitely agenda sigala ku ki. Naye bw'aba nga kigaanyeemu, agenda kuvaako tugatteko omulala, tuwe omulala omukisa. Kitegeeza buvunaanyizibwa bwo omuzadde nti mwana wange sigala ng'osoma bulungi, osigale ku basale. Ku basale eno. Buvunaanyizibwa bwa muzadde. Then ekiramu Amirugonvu kyembadde neerabidde okuddamu. Wayogedde ku ssomero okubeera ku 5 ku 10. 5 ku 10. 10 ku 10. Hillview, I'm actually blessed to work with this school. Wow. It is where really located. There's a lot of serenity, a lot of peace. Serenity abantu bange babuulira ebigambo ebituufu. Okay, essomero we liri, environment eriwo efavoring omwana wo okusoma. Emufavoring okuconcentratinga ku byasoma atya. Litudde kuyika 8. Oh wow, yes. 8. So that is enough space. Nti omwana wo ne waba tali mu class nga yeetaaga okutunuulirako ewantu ewamu emirembe. Ajja watunuulira. Ng'alabawo. Yes. Si kubanga amaaso agasibiza mu arcade. Where it located, edda twasomanga nosoma beautiful sceneries. Nti omwana ajja funa akasozi katoole wali. Atunuulire somewhere wakakanye obwongo bwe ng'omuntu. Atuula alowooze ne waba alowooza ku mami atunulanga ne mamange yandeeta mu ssomero lino. Yeebale nnyo.
so ekyo tebakyeralikirako tujja kukubira simu omwana ate abadde asala agudde mu mwala ate bode mukubye ate oil awunya somewhere they are burning kasasiro abawudde no ekyo temukyeralikirira. Okay. What do you get kukya bursaries neza Square Chick Foundation? Waliwo enteekateeka mukulu gye yantegeezaako era nagitegeeza ku bantu baffe abaali ku Ssedduge nena ndyetaaze more clarification about it. Abaana abasatu abakulembera cause kitambula kitya nti omwana akulembera taamu eyo taamu eddaka asomera bwereere akwata ekyokubiri taamu eddaka asasola 50%, akwata ekyokusatu mu class taamu eddaka asasola 25%. Kino kasitaankulembera mu taamu 1 P4 kitegeeza ebiddako ngenda kusomera bwereere oba nga bwe nagambye nti twetaaga okuwa chance n'abalala so kangambe nti egenda competition mu baana gwekola kimusoma kola kimu soma essomero baliyita Hillview Primary School Matanga lisangibwa Masaka. Abantu bajja kumbuuza sina kyengenda kwongerako nzaamu contented. Bajja kumbuuza endagiriro ntambula ntya ndi mu Kampala lagirira abali e Kampala abava e Kampala olagirire n'abava Masaka Lwenge waffe Mbalala Rwanda Abaside eyo n'ava e Kampala kumpi tebaawuka nnyo ekyawuka nti oba ku mukono mulala so kati ava e Kampala olinnye emmotoka oba ovuga emmotoka yo gwe bw'otuuka mu tawuni y'e Matanga bw'oti bw'otuuka actually bw'otuuka e Matanga oba osobola n'okulengera essomero lyaffe so bw'otuuka mu Matanga mu town osobolera ddala nga bwe nagambye nti ofuna owa booda ennaku zino kyekintu ekyangu omuganga ngenda ku Hillview Primary School twegulidde erinnya teryatamanyiwo bajja ngamba kasita ntuuke Matanga nga ngamba ngenda ku Hillview Primary School mangu nnyo njoga alina eryaffe bambi mwebale nnyo Matanga in fact kyemmanyi abantu abasinga atamanyi Matanga amanyi Butende ebintu ebibabuzaabuza Butende ye left side bw'oba ova Kampala Butende aba ku kkono gwe mukono gw'ojjirako ekitegeeza nti ava e Kampala bw'otuuka e Butende weeyongere mu maaso okuloosinge right side ye Matanga ave Masaka eri mu kibuga distance kyeri wakati okuva mu Masaka Matanga mba mpisize Lukaya bwe mba nva Kampala bwe mba nva Masaka mba sinatuuka Lukaya kiki nyinza okuba nga neerabidde sikiraba mwebale nnyo natunuulira seats zammwe indeed neŋŋandi nange nandizzeeyo nali ne musajja wange oyo nga batulambuza nanga nti wa ate bino nga tetwabisomerako ne mu university entebe tusomesa bambasada mumugumire olumiza naye nga mwebale nnyo indeed kirungi kyansanyusa okutandikira ddala ku setup embaawo ffe twali twamanyira kyoko zino amaaso ne gafa naye mwatulaga nti ebintu byakyuka si byaffe ebyo kati by'abaana baffe. Njagala ebigambo bye bisembayo eri abazadde aba Hillview Primary School Matanga. Ebigambo byange ebisembayo eri abazadde kansookere eri abo abakyetegeka abakyagamba njagala twala mwana wange ku Hillview mukwano saagala obeere disappointed saagala otwenyigire nti tuganye omwana wo tetugenda bbanga tumuganye naye ojja kuba omuleesereeti nga tukoze ki nga tujjuzza so omuzadde ali eyo akirowooza era akirina mu nteekateeka kwata omwana muleeta omuwandiise omwana asomere mu Hillview abeere ambassador then abamaze okubatuwa like I said mukama yaba abatuweera omukisa ffe ngaffe we are grateful era musuubire results eziri great nti omwana nga bw'omutuleetedde si bwagenda okudda trust me essomero lyaffe liri ku musingi gwa ddiini n'ogw'ennono kijja kusanyusa nnyo omuzadde omwana wo wa P4 koma wakugambe mami I can peel matoke yes mami I can make you omelette like agenda panga abiyize empola gwe yalagiranga nti omwana oyo mumwalire obuliri ng'amanyi okweyalira no mami I can lay my bed it's fine
ng'amanyi okuwogera. Oluzungu alwogera naye nga teyafuuka nga jaba. Omanyi tulina okusoomoozebwa mu mulembe gwammwe guno abakyali abawala abato. Oli gyakoma okumanya oluzungu gyakoma okufuuka nga jaba. Nalengera Eryana nga lisoma ku Google yatwonoona nga lisoma ku Google bafumba batya ennyama. Lyafumbiddwa. Bafumba batya ennyama. Bamugamba put in 3 cups of water. Omwana ayinza okugamba, you know what mommy, next time buy me disposable knickers. Kiswaza. Kiswaza omwana omuwala. Ayagala disposable knickers. Ayagala disposable knickers because tajja swazikunya. So omuzadde agenda oleeta omwana. Obe yamutuwadde dda. Expect the best. Okay. Expect a very big change. Kuba tetutunuulidde mwana ono academics zokka tuli mu kukuza abaana for kubayita ambassadors, it is not out of formality. We want them to be ambassadors nga bayina kye baholdinga mu bonga abantu. Let's talk about in few minutes just or seconds other cultural activities. Muli ku strictly education class oba nebirala mbikwasaganya. Nga bwe nakulaze time y'eddiini nti Friday tukoma okusoma saa 7 ne tudda mu ddiini. There is also time for bineeno curricular activities. Omwana wajje nga kugamba nalaba ebinyonyi. Omwana teyeetaaga genda Ntebe. No work without play. Yes. Wow. So omwana waffe tulina okumuwa obudde azannyemu. Yes, asoma akoowa nabo bakoowa. Olanda omuntu omukulu okola n'okoowa. Nga weetaaga okugendako olabe kapiira. Kati bazannya tulina abasamba omupiira, tulina ababaka emipiira, tulina activities zonna tuzirina. So suubira omwana wo okubeera nga ali physically fit ng'ate ne mu mutwe ali smart. Siyinza kubuuza birala. Abazadde bajja kubuuza bingi, bajja kwagala okumanya kino kiba kitya kakati basale ya sente mmeka? Bwe mba ngenze ku Swayachik Foundation. Omwana ali ku program ya basare asasula emitwalo 65. Okay. Yes. Emitwalo egyo 65 omuzadde kikkakatako bambi. First installment eno oba tosobodde kusasula 65 mulundi gumu, at least pay mitwalo 5. 500,000. Omwana alye, omwana anyumirwe nga naye bwe weteekateeka okuleeta ka balance kano. Uniforms ziri ku ssente zino, bwe mba nfuna uniform y'essomero nfuna ku ssente zino oba? Nedda. Uniform y'essomero ebeera full set. Full set. Mitwalo 25. 25 mubaamu kinaki? Kubaako uniforms omwana 2 zasomeramu. Yes. Okusoma. Yes. Uniforms 2. Then casual wear 2. Zayambala avudde mu class kati alina nayo okwambala amaze okunaaba. Then sports wear full set. Eya sports wear. Esweater ya waggulu. Empale. Ne stockings. Exactly. Then ne kubeerako uniform ye gy'ayambala ng'agenda mu church oba mu muzikiti. Uniform y'okusabiramu. Exactly. Alina okuba nga ayambadde kyawulira nti ali smart for prayers. Mwe. Wanjise. Owai. Ndowooza oyagala kabuusa. Nso omusajja abuusa nti owamubuuse ali mu top oba muze mabega. Ayinza ali mu P6 naye nga muze mu P4. Agende mu P4 atandikire eyo. Naye nga mwebale nnyo, mwebalire ddala. Admissions atandise. Ndabira management. Nja kuyitayoko mujja kundabiraawo nyina kali kensinga okwagala waggulu wali. Mwebale kuzimba administration ennungi. Boy. Mwebale administration nnungi. Abasomesa mwebale kubanga balungi nze omanyi nsiima. Ekitansanyusa nkyogera. Ekinsanyusa nenkyogera. Sibula bannayuganda abakulaba abakuwuliriza contact bajja kwagala okwogerako naawe. Okay. Kakati abatulabye abatuwadde obudde bwaffe bazadde baffe abalungi Mukama abatukuumire tubalinze ku Hillview Primary School. Ate omwana bw'aba yalabye ku Lugonvuzi Show n'akaabira Hillview. Muleete. Tomukuba kyayayanira naye akiraba. Muleete. Enjawulo ejja kubaawo. Contact yaffe like Mr. Lugonvu yagambye
egenda kubeera waawo wansi omuzadde osobola n'okuba ka screenshot n'ogisigaza ng'otunulako n'osindikirako ne munno omuganda waalina omwana omulungi amutuleetere mukama abankuumire. Amina. Weebale nnyo weebale ddala mukyala Martha Favor Uwase. It's UWASE. Martha Favor Uwase. Uwase kitegeeza ki? Muwala wa taatawe. Toli wa maama. Okay. Anyway, nzikiriza okuba nga tufunye akaseera akatuufu oba akalungi oyinza okuba nga osigadde olina kye weebuuza. Ennamba y'essimu yeyo eri ku screen eya 0752 649 742 0752 649 ye Hillview Primary School Matanga. Babadde naffe batubeereddewo nzikiriza okuba nti oba oliawo nabasuubiza nga tandika tujja kufuna abantu abatuufu abagenda ogunjula abaana baffe. Kikinsanyuddemu nti essomero lino liri balitegekedde bw'owulira omuntu ali ewaka e Uganda ogamba nti essomero lye kyokka bw'owulira nkuba kyeyo ogamba nti essomero lya nkuba kyeyo olw'ensonga nti enteekateeka oba oliawo nnungi ne communication ddala weeri nti osobola okusigala nga owuliza omwana wo bulungi. Nze Ssentongo Frederick Ababinganye. Nze my name I'm Ambassador Ssentongo Frederick Lugom from Hillview Primary School Matanga. I'm in form 4. Kanti ule mufaawo. Mbagaliza birungi. Byerere. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ngezi.